Nyonyola America bwebanga ina interest zayo zeyagala etekawo embeera yonna okulaba gwe tokula jukira ensi ekula mu technology nga bw'olaba omwana waka bw'aba tasomyeko ayinza obutakula niyo omwana bw'asoma n'afuna degree ebiseera ebisinga obungi muba muteesa naye omwana alina degree alina professional agenda n'akola awakati America teyagala nsi zigende eyo teyagala nsi okujjako ng'ogendayo nga yeekututteyo era ng'ekutwalo n'ebigendererwa byayo nti bw'otuukayo otukolera bino wammanga oza nsi mmeka ezigenze ku mwezi ntono era nsi mmeka ezigezaako okugenda ku mwezi Russia ye yasookayo America n'addako Bungereza China n'abayindi baagenda ennaku ezo n'abafalansa batono naye olowooza lwaki tebakula kuba America erina okujja n'etuna mu by'obwengula byo nga yani yasala okubeera polisi y'ensi yonna kuba y'amaanyi kasense ekula mu tekinologi n'ebeera n'ekyokulwanyisa bayita nuclear gwakirina omulala olina okujja either oli wansi wa Russia oba wa America America eteekawo endagaano z'olina okuyingiramu ku mpaka bw'omala okgejja gundi yo nuclear facility yo oba nuclear weapon yo yegikuuma teri agenda kulumba gubeera ne nuclear yo kati Israeli yensi erina nuclear etali ofiiso naye we bate baagala ekube Iran nuclear nakuleta balabi bajja ne bagiyambako tukuba omusajja omangu aveewo etula komini alina endowooza etwala ensi ewalala nga bw'olaba Russia abadde etula komini abadde n'ensi nga Russia erina ebigendero byayo North Korea erina ebigendero byayo buli nsi ennene nga bw'olaba kati Brazil South Africa ogiraba mu Africa bagiraddeko nnyo olukongolero tebamwagala nnyo Ramaphosa naye South Africa nafu terina makulu naye tebamwagala nnyo Ramaphosa aliko lwaki awakanya America bw'ogenda mu kigambo wali kibayita BRICS BRICS mulimu ensi Brazil Russia China India ne China ne kati Saudi Arabia nayo genda kweyongerako n'abala bakola ekigambo BRICS block eyo erina ensi ennene ezo ezigendo nazo zaakola akaazo America tekaagala kakule era egenda ejjayo mu neemumanyaamu amaanyi ne musayiniza ebiwandiiko nejjamu Russia n'asigala yekka India amugjamu namugabo sayininga eri sigenda kugulako amafuta ngena gateekako envumbo India n'abanga ali eno so America ku Isirayiri ne Iran yatula komini okumutta kuteekawo omutwe munene America bwe neeta endagaano okuteesa naawe ekuleeta kiwandiiko sayininga bino tojja bigenda mubiri yetula komini bw'asomamu agati ate ensi otugamba otya kubanga yateekwamu yatula komini Iran erina amafuta agatatundibwangako nga gasimwa dda mu myaka nga gyansamba gali awo tebalina gye bayinza baagaana ensi America yagigaana okugulayo n'okuguzaayo era amafuta ga Iran egatuna mu ngeri ya piracy bagayisa ku nnyanja okwo mu bubbi ne bagatunda eno mu Venezuela ne bagatunda eno mu Cuba mu bubbi si kugamba nti nsimya amafuta kampuni gundi egenda gakimawano neyagundi ekimawano neyagundi ekimawano oba tugatwaleyo nga tuyita mu pipe oba tuyita mu mmeeri oba tugatwalira mu nnyonyi something like that so America nga tekwagadde towona yayagadde obutatta bantu bangi netandika okutagetinga just obasula ne gundi olukwe luno balulise batya ababaddewo emyaka bingi babadde aba Mossad ekibiina kya Isirayiri ekikesi kibakira Mossad kyekimu ku bisinga okuketta mu nsi yonna na kati kikuketta nekiga kati tugenda mu kubaddi bwe tumukuba wabeerawo nsasageki kati ayinza okubanga naye abuzabuza nga amanyi nti waliwo abamuketta nga tabeera wano kandi nga bwe tutudde wano dakikabira abafulumyewo abapalusewo ajira mu motoka eri bullet proof wasula waliwo emizinga egikwata kati olunaku lumu kati yabadde mu lukiiko ne bagamba tukuba wano bakubye emizinga egisukka mu 40 nga bakuba wamu awo kubanga ayinza okugenda mu banka balina ennyumba zirina banka azizino za wansi ezavoiringa nuclear ne bakubawo nga naye ku simatula wansi gy'oli bagikuba naye ku simatula nga bali babawadde target ng'olabye nti Russia webadde ekuba Ukraine batta abantu bameka bangi tebata nnyo batta abantu 4 5 6 7 batta be baagala naye abantu we bakubye wayinza oba waliwo abasirikale abasukka 2 naye Ukraine teyinza kwogera nti bakubiddewo abantu 2 kubanga bajja bagamba mubaneeminge bwe mubaneeminga tujja kwesanga nga abasirikale mbadde mwasembolingirawo magye Russia emala kulaba tageti temalaga kubwafwa kakati bali kyebasinga okukola abalwanyi b'entalo bajja nga waliraanye essomero we basembulingira ebyokulwanyisa
ne bakigira nti abaana akubya abaana. Nina ne gundi gye nasomeko article nti abaana abawala ku 10. Ojulide ekyo. America ne Israel tebanatuuka ku level yetakuba wetamanyi. Russia, America, Israel, Bungereza, Faransa, China bakuba target after their information, intelligence information. Mossad. Mossad baga nti wano waliwo essomero. Mulimu abaana 10. Naye babagyeemu abaana, naye abaliwo si baana. Bwe mulaba bambadde obuyunifomu bw'abaana si baana. Linda ko bamanyi n'okusengula amasomero ne bagira. Bano abaana ne masikaledinga ng'ababaana. Amagezi ng'amaanyi. Jjukira abaana eri mu Iran, Islamic Republic, mukola nkola ya kisilamu mu bika sharia. Toyinza tegeera. Toyinza tegeera nti kano kawala oba kaki. Awarabu tebugejja nnyo obw'abasiraamu. Buba siri mu sirenda n'obubbi. Kakati bateeka nga wansi kumba abali wansi mu ttano wansi. Basembulinga byakulwanyisa. Baketta. Naye ng'essomero lino libayamba. Okutabakuba bali oli alengera bw'ati alaba ssomero. Naye ate emmotoka ezivaawo ziraga nga z'amagye. So what should we do? Ne bakola decision. Katukube tuwoze. Ekiba kibi. Kati oli bakuba ng'oli alayininga abaana. Mwassa abaana 4. Naye bw'olengera movement z'abaana abo nga sebabadde baana. Era n'emirambo agikukweka kwati gyabadde gy'abaana. Gyabadde gy'abasirikale. Kati so wano Irani okukubwa eba yeetooloolwa dda. Luli baagikubako olutalo lw'ennaku 12. Ne bagira banga ngumu. Njatekubika. Kyali kigifudde ngumu. Baagigwira, togwira lutalo. Mala kupulaninga. Kati ne baddamu ekyemabega ne bagana Irani ino. Nti ng'amagye ngo baba tokubye yatula ku community bapowa. Ye bw'ayongera okuduumira. Yatula yali kitaawe nga aza Irani engulu. Yagamba buli muntu alina emyaka 7 okudda waggulu yasooka ku front. Kyovala ye teyadduse. Lwaki yakola ekikola ekyo? Anti tulekawo abakulu tugende naye nga tunudde eggwanga. Abato balirimiza. Balitulabirako. Era mu mwaka ogwo bayita Iran Revolution War. Yasookayo bakadde. Ne bakuba emundu ne bafa. Abato ne bajja ne bakikwata naye n'akikwata. Kati bwakikwata era yenkola kati abakudduka leero ne balaga nti lwaki mu tuseewo yabadde akimanyi. Abadde akimanyi nti saawa yonna. Era yagenza okufanga ne omukulembeza namudda mu bigera mulonzi. Nti in case ngendedde mu kavuyo kano goddako. Ani bw'ogenda mu kavuyo kano no yaddako nga layini baziina nga 3. So kati bano okuba mala amaanyi olina kuba bakulembeza abo bayita supreme leader. Kuba bakitwalira mu ddiini. Eddiini ya nsi eno abantu baagalanye eddiini eggwanga ne ssente. Abantu baagala nnyo eddiini eggwanga ne ssente. Ebyo ebintu bisatu omuntu osooka n'obimuwa nga abirina. Oba tumala kati kiki ky'osoboka nti bwe tukuba yatula ku komini munaddiini ki ekiddako asoose kibala. Bw'omutta waliwo ensi ezigenda okukola nga zitalinga kubanga munaddiini kubanga abasiraamu abasunni esaidi endala mu nsi zino endala. Kozi wangaye ba mirundi ebiri. Waliwo abashiya n'abasunni bano badde bashiya. Kati abasiraamu abasunni banaakyetabamu. Olopimamu. Nti banajja ne bayamba omushiya ono tebagenda kujja. Era tebazze. Era amawanga gano agalimu abasiraamu abasunni ge gayambako ne Isirayiri okuyisa ebikompola bikube Irani. Tola nti ne Irani yalumbye ensi zino ng'akuba Dubai. Akuba Kataawe watyawo ng'akuba. Abantu bameka abafiiridde awo. Tebannabategeera nnyo naye mulimu kujubisa kuba toyinza kugikuba kikompola wali bantu. Kuba intelligence balina ya America. Lindako. Ekitegeeza bino zibe baakubi. Temwabadde bantu. Basobola okugamba nti mubirekeewo bwoti babikubanga ajja kutagetinga wano mugyewo bantu. Ate bakolekeramu akadde nti naye okubemu ofune obusungu bukakkanemu. Ebintu bino biba bibale. Tebamalaga kuba okundi. Kati awulika akubawo tukolewo nti naye wuuyo. Kati waliwo abamusalira omusango nti bw'abanga ye tayagala lutwalo lwaki yabaddiza. Waliwo sayidi eyo ebbiri. Ati bali baga nti lwaki bamusoose debate bali be basoose omukuba. Kati naye abadde agezako kwerwanako. Bw'aba yerwanako lwaki akuba Dubai. Lwaki ate akuba Dubai. Kati mwe mumuwalana olw'okuba yatiddemu Abannayuganda. Bange Bannayuganda nga babiri balinze oba bafiiriddeyo. Ne Munnakenya ajja muwalana kuba Abafirika bafiiriddeyo. Olaba olutalo Amerika weerulanza. Kati Irani akyayina amuwagira.
kuba munakenya afiiridwa mu South Africa afiiridwa mu Uganda afiiridwa kati fena tuli ku side ekuba Iran naye nga provokement evudde ku America ye provokinze Iran esobola okuba enfwe zirimu abaddugavu bana abana Uganda n'abalala so tuwalane Iran so kati otalo lukyalanda naye lugenda kukakana nga America eruwangudde kubanga buli muntu akkiriza nti yabadde alina okubwa naye bw'oanalyzinga ennyo oli abadde alina okusigaza supremacy ye ng'eggwanga ebiku bya Iran tebamwagala asooke tekinologi kuba bw'asooka mu tekinologi agenda kusingako Isirayiri. Iran mugezi nnyo. Bagezi ng'abantu. Kiki basinga okukola? Tekinologi ena gw'omanya olowoozaako bamuyina. Ebyaddala. Naye tebaweebwa budde bwewola ssente. Tebaweebwa budde butunda amafuta gaabwe basobole okufuna ssente. Makukusa. Naye obawa ssente oga ndi mbaggyeko envumbo mbalese. Ate baakola ensobi. President Amjahideen bamuyita Amjahideen yaliko nga bannakuddako. Yali agenda okukola ekyokulwanyisa yatula komini n'amugaana. Nakati tulina kyetaaza. Naye nga baali bakyetaaga. Waawe okola ekyokulwanyisa ky'ayita nuclear oba we safeguardinze. Buli akulumba omugaana kuteeremu. Nja kita. Ngezeseemu. Enkuweemu. Obeera ne kanga baana. Kuba saawa eno senga baba kubye. N'ate ekyokulwanyisa kiri Amerika sengeeriwa. Anti bw'okitatoga ekyo kinakubakubye. Kya 10 mu mitendera kakati ate we naleeta namba 2 nyinza okuwaita namba 8 kati basoka noka tumukatte kati community yakola nsobye mu Ghana kati community yali aluza ndi basoka okuteesa n'ensi kubanga community yali aluza aliko Russia aliko China aliko amawanga agamu backup agamawanga galina ekizibu kimu Russia ne China nti bateesa naddala Russia kyoga nti nze njagala ebyange bye bino Wengi nsiba jifuga Russia na America. Kitufu. Russia efuga abawakanyi, America efuga mainstream. Ti America yi government, Russia yi opposition. Kati balina okutegeragana okubeera wamu. Kakati eno oboofeno nga bateesa. Nga bagana kakati. Ne gundi tomutta. Yatula komini yagaana okudduka mu nsi. Kuba baali bateekawo president. Nti abakadde tolina kikulaga balina emyaka 86 bagawulagawa bufiirire eggwanga lyo beera mujulizi kiva yabateekayo ku front nga bagenda okulwana naye Asadi mu Syria yamusabayo Russia yamusabayo ti Asadi mumulekete mumutta government mugitwale Asadi addukeyo kyabadde agezaako ku Maduro Nicolas Maduro era Maduro mu myaka ng'ebiri nga Trump afuddeko bajja kumutta bajja kumutta ajja musiba emyaka nga mukati kati be bali mu system kati eyali amyuka Maduro yaliko kakati Russia kuteeseza ne gandi akati oyagala ki kuba Russia badete etyo kuyingira mu lutalo lwa Venezuela kwa America nga Trump tayagala kuyingira mu lutalo lwa Russia ne Ukraine atya nga Trump kati Trump bwa mugamba nti toyingira mu lwange nange siyingidde mu lwe side yeyo tontabala sikutaba yawulira buli omwabere wa yawulira Trump amakati Putin akoma condemninga banange mwakoze byokutayatula komini kiwedde government yo bagenda jijjako wakati bana baliko bawejjere bagenda teesa nabo no mitima okufana ebirande tbayinanga yatula komini akati government gibalekera tugenda bawo obusente ne buli kyakulanyisa kyonna temukola uranium oyo akole nuclear temu activating uranium yamukola nuclear mubere ensi eri nnomo nga tujja bayambanga bola batuyambye Korea tuyambye Japan ezo zonna za America system yonna ya America Korea Japan Israel bonna ba America abo Misiri South Korea North Korea no South Korea North ye yagana oli yagana yakasaya tuka nasajja kula mu ngeri ye yompola mpola neba kyasobola kuddamu mulumbamu tebamusobola nti kati muwavu muzibu n'omukuba basobola mukuba naye ayina kanga baana kyekiri ekyokulwanyisa ye yakikola ensi tekubwangako nuclear wonna we yali ebadde yali ekubiddwako atomic bomb Japan Hiroshima ne Nagasaki naye bagamba nti baga bakyazaala abaana abalema ne lwaliro bakyabaza n'omukyere gwe basimba mu ttaka eryo bw'ogulya olemala omukyere bw'ogulya kansajja kakati bwebanga Hiroshima ne Nagasaki yali bweto mu 1945 ng'ate si nuclear eyo yali atomic omanya atomic bomb ne nuclear bomb byanjawulo kakati atomic bomb nuclear egisinga emindu egisuka mu 10 kakati bwebanga nuclear nkambwe nnyo nti nuclear kigambo kiganda waze nti ekiryalinga ejjawo kigambo kya Luganda nnyo bwebagikuba tetuyinza kumanya ani alibeerawo kuyogera nyata atomic basigalawo abamu bakyanywa balema kati engeri batakozesangako nuclear bwe bali bagikola mu testing balaba nga mbi nnyo
Okay. Kubana yakola nuclear Omujamani yali behind it yabagamba mwali badde ekyokulwanyisa kino mukindekera n'enkikuuma kwanze manyi obulabo obukirimu President Truman naga nti bakuba nuclear nagasi Hiroshima Japan negamba nti ebyentalo nze mbitadde yena abitatali kakati bali Korea bwe bayina ekyokulwanyisa kye bayita nuclear tiwali yali akikozesezza kuba kitisinga butestings toyiza mwenganga kati yawana amanyiranga abantu olwokuba ina ate amanyiddaani gwe oyagala abeerenga ggwe omanye ebintu ebyobufuzi biringa nga ddiini bw'olengera omusiraamu oyagala abeere mukristaayo ekikyamu ennyo bw'olengera omukristaayo oyagala abeere musiraamu ekikyamu ennyo eggwanga lyo lyebiba eddungi eryo libbi ovuma omunyolo ovuma omuganda ovuma omusoga ovuma ensi wetu yakola mu politics kati abazungu bano bajja okufuga ensi baagala bagifuge nga tebatufuga nga baatufuga mu matwale luli enfuga eri international bakwata omukulembeze nga Megatron ngono ne bamutendeka byetukola byokola byetukugamba byokola ffe tukuwola ssente kakati ensagi teka kumbe tekulakulana naye nga ate tebamukwatako mugamba lwaki temunona katongola beyagala mbu bano ne Museveni nalabyewo nga tukyagenda mu maaso nalabye Honorable Zaake ng'akutte video ng'agaye kyagudde Iran kijje kituukeko wano naffe batukubemu bato omukulembeze oyo bati Zaake namulabye nga musanyufu nga musanyufu Honorable munaatusonyiwa bambi naye we muli temuteekeddwa kubeeraawo era Honorable Zaake yabadde musanyufu nga tebateekeddwa kubeera we bali kwata sana ku analyzinga politics wansi kino kye yakoze nadde kitegeeza abali ku opposition balowooza nti America eri ku side yaabwe mu Uganda nga batubeereddewo na Museveni yaginyiiza ddi bukyajja ndiki yali agikoze n'aginyiiza bali bati tebalina takyukangamu poliisi ye neeva ku America wadde ne Bungereza bino ebigambo Zaake be yabadde ayogera essanyu lyalina butamanya eyatora okubeera nti yafudde tebamanyi poliisi yansi tebamanyi nsi ogifuga Museveni benyumyako bamanyi ensi ngeri gye bagifuga ogifuga omanyi bw'obanga omwana mulalu awaka onyiiza nga taata notanyiiza maama lwaki anti taata yakita mangu maama takita taata maama alemerako musiba mwenna awaka kati oyo tomukwatirangako ddala naye taata agenda okugenda bwanyigolegula ajja kusanga ebintu birala kakati ona Museveni bamanyi nti Omungereza Omumerika Museveni bonna abazannya empiki nga zezimu omulaca mukwano gwe nnyo Omungereza wano yefuna nti si mukwano gwe ayita wakati awo n'akukayanaga nti anze mba n'endowooza yange nayo gikkirize nga nayo weni neeyiyo bwakufunze teri pulezidenti akkiriziganya n'abazungu nga Museveni ate eri pulezidenti awakanya abazungu nga Museveni eno bwakkirize no wawakana anti mututula mwogedde bulungi edda baali bagenda nga baagala okuteeka ku sanction Iran ye era akatambi jakanonya okafune nga bagamba Iran butaba na byakulwanyisa by'amaanyi tebagyetaaga n'abagamba omutawaana sigwa kubeera na nuclear era amaliza aga ne Uganda ejja kukola amaliza abaga ne Uganda ejja kukola naga naye kitubeeza mu mbeera eno gye debate ani alina okuba ne nuclear ani atalina kuba nayo kikyamu America yagala okuba n'ebyokulwanyisa bino byokka ng'ali mu America China yagala kuba ne nuclear yokka Russia yagala kuba ne nuclear yokka ekyo kyekizibu kye tuyina nti muntu ateekeddwa okuba nakino muntu ateekeddwa nakuba nakyo ekizibu ekiri mu si ekibagamba ali mu America bwe mba munaakonkuludinga mutyo nti mwemwe kamwe olina okuba n'ebintu eyo absurd conclusion ekibagamba ababuulirawo kati bano Honorable Zaake bambi poliisi bazirabira mu mawulire anoza na kuno ku YouTube atudde tumaze okwogera ku bintu ebimu n'abaako byakoppamu bambi katono n'agattako na president bamunone nga bwe baanono waawa mu Africa America yakalona ba president babiri bokka General Noriega ne Nicolas Maduro General Noriega banona Panama Panama kasikanderere na wano bakandi bamunone era endagano yanona General Maduro ne Russia girimu mujjeko bujjajje government mugireke mutwalo no era n'emyaka gyajjosibwa ndagano weeri 5 ku 4 Trump oluvaako abagenda okujja aba Democratic oba government enajja ejja kuba sinsiru nyunga ya Trump ezagaza Trump waviirako Maduro asobola okuvayo bajja gamba bali basobola mukomyawo n'afuga hanti America webanga esomesa international tabajja kumujja kumusoma ajja kudduka agenda wala webanga musomesa international law toyingira nsi ndala oyingire n'okwata president teri balooya ba America oba bajjaji ba America bagenda tula musango gusinze Maduro nga yajjiwa mu nsi ye
nga bamujate ne bali honorable judges ezagaza bino Trump abikolanga akikola yakyo batagenda mu kooti kati agenda mubezaawo ajagenda mu kooti nga Trump avuddeko ate amala omusanga Trump abuzaye mwaka muki gujja gwokka ajaga nti bakola nsobyo mujjayo bamuze bamwe n'obukadde 5 compensation nadde yawumule agenda Mexico bagenda Russia nga awumula so police ngekyuka naye bano okuleeta Trump bamuleeta kugamba kuba nantagambwako mu busiru ulombusiru nambogezi wali kati ekyobusiru tukole ekisiru bwe tulimala tunyiga ebiwundu naye president ky'omusiru ayinza okutika ebintu bino mu nkolo ogoba omukulembeze abaddugavu mu Amerika abagwira abakwata abakulu abakwata bataswala bano kibaswaza abalala naye taswala ayo katuleta ataswala nate naye ebyamuguddeko ebino ebya Epstein ebyakanda Epstein gundi ebyo bayogera ebyo bijja kugwa kubanga Trump nga yekoze ekigere si Trump yekane ba Bill Clinton mwebali lwaki bagala nnyo bwana ba president abatali mundoza abatu abakungu abatali mu Bufaransa boka sibagala bwana buto baba manipulating abakulu abakola bakita batya mwina wane wamweyo bayita busegei wali bayita kibesti bakola besti yeyo naye wali kibesti yaliyo ekikunganya Epstein yali agikulira omwamba mitanga Epstein yali akulira besti yeyo yafa kati nga bayingirayo ninga akozesa bwana buto mu kuweereza bukawunta ne mu kwetunda something like that kati challenge baleka balinamu olukaluti nga bakosa omusayi gw'aba abaana mu ngeri y'okusamira n'abazungu balina okusamira abaana ne bafa kati sikando z'abaana okufa ze zikomyewo fayiro zivaayo timwetabamu si byali bya sex byokka nti kugenda kwerigomba na bwana buto bigwe naye nga n'okwerigomba kw'abaana naye kyali kya bbeeyi nnyo nga toyinza kutegeera nti wali embeera egenda maaso babagenda bagaga ndowooza oli abagendayo abalangira ba Bungereza abaali bafuma ba pulezidenti ba Amerika ababaddeko banagaga nga bebagendayo nga kya bbeeyi kumbe nga balina gundi zaabwe hidden agendas paati toli abalimba nga abaga nti bw'oyagala omwana omuto n'omusaddaka bw'oti nga abadde embeerera waddawo bino kakati ne bafiirayo kati Epstein kati ekyo ba Trump ali mu sikando naye olaba kubanga akyali president tewali musango yiza genda mu maaso okugjako oli bw'aliddako naye president wa America nga yaliko president asigala n'ekitiibwa kye kiba kinene kigejjamu kakati bino byonna byolaba bebakuriyetinga balaba president omusiru naye nabali abagezigezi abaliwo abalaba president omusiru ne bamusimba obukuli obutamumazaayo kati banabayisa Epstein scandal baagala kukakkanya abakulembeze abaliko kati ba leaders naffe tumanyi bye mulina mbamu mugundi mwenyewe ne obisikula mbamu kati mbamu abagezi bagana omusajja nga basusse ensi bagitwalawa tulete kifayiro kino tukibikkule mbamba intelligence abali emonde abasajja b'amaanyi ne babikkula kifayiro muteeke kino ku mmeeza kijja kakanya embeera temukiteeka mu nkola naye mukiteeke ku mmeeza bw'akisoma majja gamba atidde kanga baana ne bakiteeka ku mmeeza n'asooka nti bw'oba olowooza gw'oli kiriini what Epstein yogera ku Epstein file scandal eri etya abatatya egyo Bill Clinton yaliko president n'aginnyonnyola naga nze saabimanya byonna eze namanya nti kwali kusanyuka busanye n'okugenda ebirala ogenda kusanyuka n'ovaayo ebirala saabitegeera nnyo biri awo yageze nakola obujulizi so president omusiru today ye Trump Barack Obama yaza America emabega in terms of power mumani yagize emabega talina lutalo yagira yalwana olwa Gaddafi president Nicolas Sarkozy wa Faransa yalulimu naye Barack Obama yamuwaga ahead namugamba nze siyagala kuba Gaddafi gugenda okulebera siyagala kuba Gaddafi naye bagwo oyagala okuba you can go ahead nakosa nato najjako gudu kati bagenza okugjako Barack Obama yafuga emyaka 8 ng'ensi zigeze nga sizigeze ezibadde Korea yali omumu yakulira ku Barack Obama okola nuclear Korea mu yakulira okuba kwasa ekisa Irani wakulira nakola zino drone zikamikazi alina bagira kamikazi ye drone yesinga okubeeyo omutawaana ennyo era yakubye ennyo mu Israel awo naye tebabyogera abo tegava ya mawulire tebagala mainstream media bagirina mu ngalo basalawo kigenda ku mpewo tosamwa okay abazungu ako kuva dda nga ffe tulowooza ffe ababeere nti omuzungu teri mulema ku street teri baavu teri basula bweru naye gye bali mainstream media zikolagana ne tourism industry eva ku biri bemwe bimusamwasamwa yogera kino waliwo omwana gwe nalaba yali wa Sudani president wa Sudani yalwala ndooza bambi prostate n'afuka tiyamurikodinga obuzibwa nti ne bijja mega tuno lima ule tokikolanga
president aba president sigenda kubawe nkutasiza wonna iyo ja kundekayo kuba kukusinze tunaona kiba kirabika ubi genda bugenza ali president mugandi sorry there is something wrong that we put over camera there is something going on so you could look after yourself inaga okay you're right yewe baba kwa kati camera tuzijjeko waliwo ekizibu ne bojja kwa bagabane mujje ku camera president excellency oyine eminyira ne bwali ba president kine bwendi banze nga nkumanyi no exposing a such like that baba na babiranga ku camera president msewe yalinga ayogerera mu covid yalinga awute ekyuji kye nga bamujjako naga nedda mundeke mbu kubanga tekyali kya buswavu kya buswavu ne bano bakiraba ngera bali professional nnyo ne bamukwata bano abajja kuba bali professional nnyo gumuyitamu kati okwata kumuyitamu so today mainstream ekiva mu Israel tebakikubuulira bakwekera boolaba nenga nawe wabakuba clip mulabe Dubai bw'abaana bano abali abalina iPhones bali codinga tekiva mu ministry era bali bagamba ne makaga Netanyahu balaka bakubiyewo ne mubana kubana ababiri ani asingira ddala okuba n'amagezi amangi Iran ne Israel amagezi g'okuyiiya abayisirayiri bagezi normally ng'abantu gabola wano mu Uganda tulina amawanga amagezi g'Abaganda Abaganda bo besigaliza kundi yaabwe Abaganda bagezi n'abateeso n'abateeso bagezi bateeso abo amawanga g'ogongolonga ati abateeso n'abakyoli abakyoli abo bamanyi abakyoli abo nabo bagezi nnyo kati Isirayiri ng'eggwanga bagezi Irani ng'abantu bagezi Amerika si bagezi bakozesa abayisirayiri abakujjukujju omanyi omukujjukujju n'omugezi bayinza okufaanagana abangereza abakujjukujju ndaba abamuyayeya kati be Amerika bakujjukujju naye gaba magezi kuba buli muntu Omumerika tawa muntu visa Megaton genda osabe visa mu Amerika owe bwino byokoze wano mu Uganda bakulabe ng'ogenda mu Amerika ogenda bigatta bwe batakuwa visa mpe wano nga balaba kibongera buli Amerika gwewa visa bana mutegera ntunagenda kwongera ku Amerika kitegeza Amerika ng'abantu si bagezi bagala bagezi bana abagenda yo be baba abagezi be bakulaba nti obadde okola kino gati ono ne bwaganira yo no si doctor ono ono ne bwaganira Amerika naye kati gwe weraba tena kye kufunamu visa kulesa simanye try next time sorry, I'm not convinced about your information here. So sorry, but try next time. Negatani ko kubuza Megaton. How long have been in Uganda? Your information is good, clear, but okumanyi kyogere kituufu wekulaba nti oba oli musawo wa kabi be baterawo ne sente ne bakuterawo buli kimu kitegeeza yo teri bagezi bainvetinga abantu bagezi ne babatwala mu nsi yaabwe Canada bwekola era kyova wofumba ekiboozi kyo Canada ekuwa emyaka 10 kati abo si bagezi bakozesa bagwira era kyova nti abagwira mu Amerika be babadde abagezi omusajja yakola polisi zino zitawanya ensi kati mu Amerika bamuyita Henry Kissinger yali foreign secretary waabwe foreign secretary yasinga okubeera w'amaanyi mu Amerika ye yadda ku president vice president omulaba abeerawo ne secretary of state yakola abaanyi kati Henry Kissinger yali musajja mu Germany yafudde emyaka ndooza ng'ebiri emabega nga emyaka 11 yawangaala nnyo Henry Kissinger yawandiika obutabo bwonna kati Amerika kwekolera polisi zino ez'okuba nti Amerika yegenda okubeera waggulu yokka yegenda okuba nga yeduumira ye polisi y'ensi yonna Henry Kissinger yabikola byonna era bye baimplementing basoma page ku page Henry Kissinger yakola ki yagamba nti gundi wagejjanga tebakkiriza bantu mu Afrika kweyongerako Megaton bw'ogenda mu Amerika n'okuba jackpot oba n'owandiika betting n'okufuna emiliyoni za $15 obutuuze babukuwerawo olema okudda eno zoonoonera eno otuyambako ffe naye ate nga bo bategeeza bo baagala funa bufuni tebaagala kutoolako era n'okwata essente zo n'oziwangula ng'oli mu Afrika naye nga oziwangudde online nga kampuni ino zikusoose eri mu Amerika email zijja ne zigamba you want to be a citizen of the United States of America kati gwogamba nooba yes America ate nga nzibu era senga ogamba nti oyagala kubeera olina n'okumala obulamu bwo bwonna nga sente ozifunyeeko kusooka kukkiriza akasente ogenda okalireko wali ogenda kwemase nga bakufulaafudde awangudde rotary zino eza green card nga bagikuwa green card visa ng'ofuuka mutuuzi ogenda nga akasente okasange mu America
otuuka eri ng'ogula ennyumba ng'obeera mutuuze sente yaabwe esigalayo. Tewaliwo kye bayita profit repatriation. Oyo ye mu America. Kiba kya mutima mubi. Wali oyiddeko omusajja abadde mu America n'agamba ensi yaffe nnungi nnyo esinga eri. Bati ekisi kyammwe kyaba kiti olwo agenze ku ATM temuli ssente mu byaffe ATM olumuzijja nga wakyuma kiba kyafudde olw'eggulo. Ekisi kyammwe bannange Omunnayuganda Omuganda omuteeso Omunyankole atandika okugamba Uganda ekisi kyammwe kubanga mu America bakuteekamu endowooza nti America yesinga. Era Trump yali atampaninga ku tteeka lye basinga okwetaaga ennyo America. Liruwa okuzaalira omwana mu America n'afuuka mutuuzi kye basinga okwagala. Ate Trump yali abijja. Bamuga ekyo kidde yakiddamu. Ate yakiddamu. Kati wano banaani asinga amagezi? Iran ne Israel. Kati omanyi amagezi omwana waaba akulidde mu maka g'omugagga ng'akulembera kiraasi. Ng'abadde mwavu. Omwavu n'abeera mu maka g'omwavu ng'abeera waakusatu. Bombi ani aba omugezi. Ono ali mu maka mugagga ali abutyala asula bulungi ali exposed to each and everything alaba TV asoma amawulire alina simu yakulembedde kiraasi. Otaliko kabuuza kubanga abadde exposed. Ono omwana omwavu abadde kibogo eri waffe n'abeera nga waakuna mu kiraasi yemu erimu oli ani oba omugezi. Still ngenda n'ogundi. Naye ono w'omwavu aba afubye. Olabye? Okubeera owookuna. Ekitegeeza singa obadde mu mbeera eno. Oba competinga nono. Kakati Isirayiri bweri yo mwana wa mugagga ayina abamuyambako. America weri, Bungereza weri, European Union simanyi world whatever. Bonna baweebali. Nembuuza ki ekisinga okuluma bano olutalo luvaawa? Tebagala mulala akule. Family ino kubamu abagagga babiri America na Isirayiri. Middle East Isirayiri yegifuga. Ate kino kyebogerako eky'omuzikiti. Mizikiti bali bashiya bano basunni. Nti waliwo omuzikiti ogubatabula. Muzikiti byabatabulamu edda naye America kati waliwo Mwarabu agenza okuba Irani. Taliyo. Kati ate omuzikiti oguyingizamuwa. America yekikuteeka ekiboozi ekyo. Bali abasunni bagandi oyo mulabe. Erete ekiboozi ky'omuzikiti nego walabyewo omusiraamu asituka okuba gumu. Tewali. Era n'abaana abasiraamu boolaba bayisaamu ennyonyi bano abasiraamu abalaba Dubai. Babayisaako mu butaagaane. Nabo tebalina kyakikolera. Omusajja abagamba okuyambako Isirayiri ye mukama we America. Abagamba muyambe Isirayiri oba otyaga bati mwaga amafuta gamusijja gagula. Kampuni esinga obugagga mu nsi yonna. Kampuni simanyi oba muteekayo okulowooza. Kampuni esinga obugagga mu nsi yonna bagira Aramco. Yetunda amafuta ya Saudi Arabia. Yetunda amafuta mu nsi. Kampuni y'amafuta bagira Aramco. Yegula yetunda. It's the richest company in the world. Bagira Aramco. Emigabo gya America n'Abawarabu. Saudi Arabia teyinza kutunda mafuta nga America teriiko. Teyinza kutunda mafuta nga America teriiko. America yesinga okugula. Yegula yetunda Aramco yaabwe babiri ne Saudi Arabia. Eri mu Saudi Arabia. Bakola omukago kati. Wabawo obutabanguko nga bagenda mu nsi ziri ezigenda okutunda mafuta nga baziteekako embago. Nga bano batunda. Kubanga no gaabwe. Bateeka bali abatunda agalasa tugagaani. Na America nga yeyagalisa nnyo. Ate kikyali kituuza. Kati kino ekyokutta ono omukulembeze tekibaleetera obuzibu kubanga nalabye bagamba. Nabo bajja teekateeka. Trump yakitaddemu ddembago n'agamba mbu oli yali ayagala ku muntu. Trump mu kalulu bali bakesa yatula komini yakipanga. Kati yamulabukidde. Yali ayagala kumutta. Kati yamulabukidde amugyewo mangu. Yayingira mu America. Yatuma abatujju. Yatuma omutujju n'akuba Trump ekyasi ne kiyita n'okkutu. Kakati Trump agamba nti omutujju yali agakunzita kubanga kibi nnyo mu lukiiko lw'amawanga amagatte ddala kali akakiiko akaabwa aka Security Council n'otula mu America mu lukiiko lw'eggwanga ng'otudde wali n'ogamba banno bano abataano nti pulezidenti w'ensi gundi twamusse. Neweewaana nga ate peacemaker kya busiru nnyo. Olina okuyungawo ekiboozi nti omusajja abadde mutemu. Ekitegeeza Trump byonna byakola bya kisiru. Bamuleeta kukola fujja eryo. Balyetaaga bwe livaawo bakakkanye embeera sawa yonna bajja kuleeta omukakkanyi byonna bikoze fujjo byonna alikoze era bamusubwa nnyo baali baagala senga tibamuggyako giri emyaka senga ensi ndala kuba yajja kuteeka mu nsi ku new world order
ensi etegeera kimerika lyefujjo lyonna lyakoze terikuddamu bakulembeza abalala balekanga ensi ne zikola nga byezaagala ba Barack Obama abo Joe Biden Joe Biden ndoza abadde akigezaako naye nga si mugumu kibadde kizibu kya kisiru tekikoleka Joe Biden munnamateeka ono munnamawulire ono Trump munnamawulire mubankuzi kati baleetayo pulezidenti buli luvannyuma lwa myaka 10 mbakubalire bayinawo Ronald Reagan oyo nga mulwanyi ne bayitawo awakakkanyawo Reagan ng'avuddeko ne bayitawo Bush nafugayo ekisanja kimu Bush oli senior awo ne baleetawo ate Clinton nakakkanya naye bakola nnyo ssente awo ne bakola ssente zibana bulungi nnyo jjukira eri balina ebibiina bibiri byokka ebifuga ensi wadde ebibiina by'obufuzi gye biri bingi nnyo naye Republican na Democrat bafuga kati abademocratic bakozi ba ssente Barack Obama ba Biden ensi ekonomi bagizza wansi bagiteeka ensi nebeera bulungi America bano bajja bakola fujjo nti abadde asitusaakubwe abadde aleeta ekimberembe oyo tayogera nga twogera ekitegeeza kati ono wajja nakkakkana bwakkakkana ne wabaayo ajja ng'aleesa amaanyi mangi gundi azze Republican tegenda musobola kyoba nti Abamerika balina abalonda president sibe bano abantu abulijjo amajoote gyolaba abalina abakulembeze bayita veto bayita electoral college y'abantu 5 electoral college y'abantu nga 537 abo be basalawo president kati batuna mu megaton ono tumuleeta abantu bamumanyi bamwagadde naye decision ze ziri puwa kati walusimbi ono nga kali akatundu kali kakulonda kyekalonda Trump ako ko kabala nti Trump tumwetaaga okyajju Hillary yali akalulu yakalya Hillary lulyo yosimani Trump kano yagamba mbu Russia yakayingiddemu Hillary yakalya mu bantu ba wansi bali abakati electoral college ne bagamba omukazi anaserawo nti erina nuclear bo okuwa president bayina be basalawo bayina bagati omukazi ajje mu mbeera eno wano we tulio twakajjako president muddugavu Barack Obama naye atuzizze emabega tetuzzeeko omukazi America ejja kuba egenzwa tuzzeeko president omulalu Trump agasseeko nnyo ku America sipima seeryo gansi ngambye kati bwe yataddewo akakiko UN yaginaabudde amaanyi n'ateeka akakiko simanyi world peace simanyi peace biki yenga yakeeronda n'ateekako Russia n'amussaako Russia n'agati anti akeetegereza naye kitegeeza Russia yamutawaanya yamutawaanya lwaki ye Russia tamukuba balina endagaano ze baatuukako naye nga balwanya ani akuba America mugaggamu ate America ali wala ate America alina bases lwaki tamukuba around America Russia alina nuclear buli alina nuclear bw'ati alina nuclear ziri mu nsi yonna zonna Bungereza Buyindi America yaziyina bw'omu Russia kati lwaki Iran naye takikola naawe America ekyo ayatula komini yaseereredde mu kutegeera wali oli yali agikola n'amugaana tosobola nti kati agenda agikola anti babasse bonna abageza bano bagenda kuteesa nabo banormalizing era bagende basaanyewo nuclear facility eyo gye balina wano wewangambire nti ono gwe bazizzaawo naye ate balabye nga mugezi tinaye ayinza okugobera mukama we kati bagenda okuza abakulembeze be abalowooza ng'ekimerika era mu byo bajja atandika ogamba ono yasomerako ebungereza ono yasomerako mu America asobola okubeera ng'alimbwalimbwa ono yasomerako egundi bwaffe bajja tteeka bwe bayita ba pro American Iranian pro ng'oli mu America era wengenda okulanga omusajja oyogera ng'omumerika wano notandika okwogera ng'omumerika bulungi wano mu Uganda wano nga wasomera mu America Harvard biki ebyo nakugambako nti mutamanyi wa Besigye oyo ono wasebe envi wabulabe nnyo gye tuli America emulaba bulala nga temulaba nga ggwe bw'omulaba era najja n'asalona najja n'abeera kumpimpi wano otamukuba kyasi embeera ze baagala be Abamerika batuufu bano Bannayuganda bo banaazitwala Abannayuganda kati generation eno eriwo babayita bata generation Z eyo eyinza obutawakanya Anselm kuba nalabye bano abayimbi abagenze gundi ba TikTok abani abagenze ba Mwami Museveni gundi ate yavumiridde nnyo bano abavubuka abatintingi viri abazisiba Mama Janet bagala mbeereza Mama Janet alina emyaka 74 yali agadde nnyo ab'enviiri abo atabagalira ddala Natasha yabavumiridde ate yawozereza bawulire kati fwe ba Mama Janet fwe baana be era tutwambala tukuba ebikalu tuli bataano plus fwe tunkaaga mumuliko fwe baana be musanyirire kiviri kyammwe bulungi ezaffe ndowooza oziraba bwe zitagira mbwe ziti mwe musooka simu mu musawo ffe tusooka mu katambaala
generation wekyukira fwe tuba tujja okuvanga ova waka osobola kulaba akatambala nkalina mwe musooka simu kati ffe baana bamama Janet abasooka akatambala mu nsawo mwe musooka mu simu so abatabasobola si babe kati luno olutalo olugwera kiggwerawo olutalo first of Iran bagimaliriza yewedde tejja kusobola balwanyisa tegeza bagenda funa omukulembeze nga awulira mu America yes ebanga n'enteseganya gye ziri mu ndeeyo wambega basedda ku ttaka basooka ne bakuleeta nga bamawulire abanga akuintervinga n'akuwa baluwa akuwa baluwa President Gundi eno enamba hotline ya State House could you talk to him tumukubirewo please bakolanga ate bakosa bawarabu abeeri bebayitamu munamuli bamuwarabu ate kati omuwarabu munamawulire omungereza osobola okulaninga Irani kati so kati olutalo lwawedde Irani bagimaliriza kati Trump omulimu gwe yagukoze Trump omulimu gwamaze era agenda kugira okunaaba mu ngalo kati bano abasanyuka mbu ekiri Irani kisobola okujja wano bebogere batamanyi bamanyiddeeko ddala zaake tamanyi Uganda America ekwate mundu yayo gino ne wano ekube Uganda tewali Uganda ina target nnya zokka nga Uganda yazeeyo dda mu Stone Age kukuba kiyira ne kaluma so tulina amasanyalaze baba kumaze tuba tuli ku Stone Age era nkujukiza abanaffe aba King Travel Consultants tugamba nti no go wenna ayagala visa yo mu America Canada South Korea yonna gy'ogobera nti ogenda wetaaga visa tujja kuyamba USA Bungereza visa zonna tukuyambako okubeera nti ogifunira ddala bulungi nnyo mu bwangu aye nawe weetaaga passport mu nnaku bbiri oba omaze okubeera nti ogifuna twayalinga emmotoka oyagala mmotoka eya buli kika gwali ebweru gwanga kuba simu enamba y'essimu weeri awo tukufunira emmotoka eyakabi egenda okubeera nti ekutambuza oyagala kubookinga hotel booking olina ensimu ogenda oyagala kubookinga hotel bintu byakyuka togenda n'otuuka wantu waliwo wano ku hoteri enkalu ffe tuzikubuukingira wano ticket booking nazo tuzikolako tugamba aba King Travel Sport Consults baze kulema sanga okunaja shopping center enaja nankumbi tukubire ku namba y'essimu eyo buli kimu kijabera nga kitambula ddala bulungi nnyo oyagala okulambula tulina kye tuyita safaris kulambula wano mu ggwanga Uganda olambula wa beere ng'oyagala kulya kasente ko ng'olambule buli wamu ng'okusaba naffe aba King Travel Consults kijabera nga tukuyambira ddala bulungi namba y'essimu eri awo bakubireko mu kaseera kano buli kimu kibeere nga kitambulira ddala bulungi Professor nga tumaliriza wumba lutalo luno kyannaku nnyo nti buli agezaako okusitula omutwe ajja kkubwa ate kyannaku nnyo buli agezaako okusitula omutwe olina kusigala ku nnomo omulala n'abuuza Uganda emaze emyaka Pulezidenti Museveni amaze emyaka 4 Uganda tetambula wano kyetambula abazungu kye baagala yayagala kubeera ku nnomo abazungu bakwagala bwe bati bwe situka basituza okole tekinologi tewali situka tutambule situka okole tekinologi otandika kati tupanga ekintu ekyagenze ku mwezi bajja kuwaayo yennyini ssente akiriko inginiya wamwe akiriko kibe nga kyakasituka mu bbanga mugenda ku mwezi kiyaba abikireko mu bbanga inginiya bamwadde obukadde bwa $3 yakiveemu kati amazzi tulina amazzi awo ejjinja Misiri amazzi ago egafuga nnyo kimanyi nti Misiri yefuga amazzi ago ate nga ffe tulina amangi era bwe baba babala Uganda byeyina tebagibala nti erina omugga Nile bagubalira ku Misiri naye nga ate guva eno tujja bakuba tugutwala tetusobola bakuba aba Misiri gwegezaako obugezi okugenda oteekawo embeera ya Misiri okubira dakika 15 wangi ne Misiri erina kuluza mizayo bajja kukuba kuluza mizayo bagigayidinga nti genda okuba ekiyira nga bagikuba era kiyira ekigikuma ogikuba bwetu Misiri naye ate Misiri bakuba kiyira nevaawo amasanyalaze ago amazzi gayongera okugenda ewaabwe kigisanyusa kigisanyusa bagedde eri tegasaafuuka kizibu tetukkiriza wadde kuzimbako kirala gadaivatinga bagaagala Amini yali agezaako okuleeta oluvuvumu mbw ayagala gajja nga tegambuka eri gayite muno getolo gagende Karamoja eno ne bamugamba edakika 4 bw'oddamu n'okyogola tukukubye Abamisiri so nkyannaku nnyo na Uganda okuwagira ebintu ebikati abantu abali ku saidi abawagira America muli baddembe naye kikyamu nnyo ensi nga America okulumba pulezidenti w'ensi n'emutta n'ekwata oli n'emukwata kikyamu nnyo kubanga pulezidenti bw'atalikkiriziganya pulezidenti bw'alijja nga ali pro Uganda tagenda kubeerawo ng'amini Amini yafuga emyaka 8 bwati yali pro Uganda okuba nti baali bamutaddeko envumbo nga tetulina kasente kakozesa nga tasoloza musolo takimanyi Amini atamanyi na kusoloza musolo bambi n'olaba yali tasoloza naye ebintu beyalekawo talina byeyaleka ebizimbe byonna biriwa Uganda House biki byobote ogenda kwogera Uganda House yobote
Amini yaleka kiki ate abanayoga bamugambe bakugambe muzikiti yagizimba guliwa oguzimbe godi Kampala Gaddafi aguzimbe ku mulembe gwa Museveni muzikiti guliwa Amini yaleka kino anti biriwa banayoga ababyogera ne biriwa bagamba simanyi mumwawolako ne kubawala bamubawola ku ki Amini owulani Professor tusibule muve ku samwa mubere kuli actual Amini yali musajja mulungi nnyo nga ayagala ensi naye Abamerika n'Abangereza bali bamutaddeko envumbo nga talina weyekyusiza niye yakolako byakoze mwebali nnyo mwebalire ddala kusinkana olunaku olulala tukoze meka